Nze mwaka gwa 2012 wava amatooke Embarara bagenda ne bafuna ekiwuka ekya banana bacterial wilt ng'ebitooke bikala. Abantu abo baabona tuliisa ettooke nga buli lwotema ejjambiya olina okuginnyika mu jjiiki n'ogifumba. Ekiwuka ne kisaanyaawo ensuku Embarara. Nze nasangibwa ninawo ensuku zange zaali za ku kyalo nga ngabira abantu mmere ku nnyimbe naki okukakkana amatooke galinnye ebbeeyi. Mwana wange yakiteekamu ne saayansi n'agamba nze amatooke lekerawo gagabira abantu katugatunde. Ettooke nga tulitunda 2 kitundu 3 kitundu bwe teebereza nga fuso tutunda fuso 2 buli nnaku 14. Ensawo zajjula nga nti amatooke nga gali mu ssente nga sitandika kuddira ttaka lyange mu bifo 7, 8, 9 nga sisimba nsuku. Neera kakiika nze nga bwe mbalirira nti buli kintu tokyemalirangamu nasimbanga ebitooke ensuku nga nsimbiramu n'emmwanyi. Gavumenti n'egenda esitula ab'Embarara mu mwaka ogwo nebawa buno butishu banana tishu. Ate ettooke likulira emyezi 9. Tugenda okutuuka 2017 nga nina ensuku ezo zonna nalina ensuku ennene 5 n'obutonotono 4 nga olwo nkibaze nti buli mwezi milioni 3 zigenda kuyingira amatooke teganyengererako mu lusuku. Debwe ne papa likatika galeeteko ke namwo bagatambuze tegayengerera ku mmotoka. Koze kyawanya amatooke waawo nga nva ku nsuku nga nzirekera abantu b'ekyalo nga batema abamu baleetanga piki nga ziyitamu nga bukanta butikka kuba nageteebereza nti ne bw'otikka emmotoka namba ofunamu emitwalo 3. Abantu b'oku kyalo kyange n'ebitundu byonna ebyetooloddewo ne katawuni konna kabeeriire emmere kyessaamanya nti neereetera obuzibu. Ebitooke nga bigenda biggwamu nga musigalamu emmwanyi nga nti kasita mmwanyi kanongoose emmwanyi yange. Kumbe abantu bakitegeera nti akakiiko emmwanyi n'ebitooke tabyagala. N'ogenda mu mmwanyi zoba mu lusuku n'osangamu ng'abantu batemaganiramu amajambiya nti ono yatemye ettooke lyange nti ate ettooke lyo litya luno olusuku lwange tya lino ettooke lyange nali maakinga n'eryo nendi maakinga ate naye alina agagenda naye yatemye ettooke lyange. Ababbi nga balwanira mu lusuku lw'omuntu tirabo babbye. Nga ng'abawaawo amatooke gaawo gangaveeko. Naye lumu ekyasingira ddala okuntabula amabaala ne gatandika okujjula awo ku kyalo okuliraana ensuku zange kubanga n'emmwanyi zange kubanga buli muntu yenna sebo waliwo omu gwe ndalaba gagamba nfukiramu awo mmiri nabbotoka gusunda kamala genda okuwulayo wali ebbesini 2 wakakiika omusango ogutadde ddala era ebbesi n'akwata ekikutiya n'agenda ne musanga mu siye gwe gwempulidde olagira bakufukire walagi. Ekitegeeza ekyalo kyonna nkyonoonye olw'okukiwa ebintu bino eby'obwereere. Olwo LC zonna zicomplaininga nti mwami kakiiko olimba. Tukwata abaana ababbye ebintu ne tukubira essimu ne tugamba bali wano n'ogamba abaaye mubaleke. Ne bannanga abalimi bannange bagamba nti otuleetedde obuzibu kati bwe babbeewo gwe n'otabafaako bwe bajja ewaffe bwe tubakwata nga bagaffe tuli babi. Ekirowoozo ne kinga nti nkoze ntya emmwanyi zino. Abantu batandise na kuzitemaganirako n'amatooke kunze emmwanyi n'ensuku awannyo waawo nga ntandika kusigula mu mmwanyi nga n'ebitooke mbireka.